Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu emmere gye tuyita ey'amatooke gye tuyita enjuwemu. Tutandike ne kaabutto. Teekamu kaabutto nga katonotono. Tugenda kufumba minwe gy'amatooke gye tuyita emiyiwemu naye nga tugenda kugisiikako. Omala okuteekamu kaabutto ne kacyamuka, teekamu obutungulu bw'olaba. Enkola ky'oba okola emmere eno bweti tutera kugifumba ku budde obw'okumakya. Olina kugamba nti njiiramu eminwe gy'amatooke mu kaseffuliya awo. Ekyenjawulo tugenda kugisiikako. Tutandika na kusiika. Obutungulu we bujja beera ng'oteekamu ennyaanya. Oteekamuko kutuzzi. Teekamuko ku kanzaali akatonotono, toteekamu kangi. Teekamu ne kalweyiko. Teekamuko kalweyiko. Oteekemu kutuzzi otonotono ebbali tabule ebirungo byaffe. Omunnyu togwerabira. Ebirungo bimala okujja beera ng'oleeta amatooke g'ogenda okuteekamu. Ogalaba amatooke gaffe getugenda okuteeka mu birungo byaffe bye tumaze okusiika. Kugambye nti tuyiyeemu amatooke. Tutandika okuteekamu amatooke mu birungo byaffe. Teekamu amatooke nga bw'olaba tuyita okuyiwamu eminwe gy'amatooke. Naddala ng'oyagala kugisiikako bw'otyo bw'oba ofumba, gigenda kuba miwoomu. Obanga ogayiyeemu kati bw'omala yiwamu amazzi. Amatooke gaffe gabeere nga gatokota. Omunnyo gulina okunoga, ekyo kikulu. Bw'omala okussaamu amazzi n'oluvannyuma mbeera ng'obikkako gireke etokote. Tusanukule ku mmere yaffe tulabe. Olaba nga amazzi gakalidde osobola okukendeeza ku muliro. Naddala ng'obadde okyagyagala ebeere ng'esigala ku muliro, olina kukendeeza ku muliro. Kitegeera? Olaba? Osobola okugireka ku muliro ogwo omutono. Jjukira ne kasupu kano tukeetaagamu. Emmere yaffe bwetyo bwefaananye nga bw'ogiraba. Tugirinde ku ssowaani tugirabe enfaana yaayo nga bwefaananye. Eminwe gyaffe bwegityo bwe gifaananye. Bw'oba olina ka ovakado osobola okukasayirasayirako ebbali, gijja kuwoomera bulungi nnyo. Tutunuulidde enfumba gy'ofumbamu gye tuyita emmere enjuwemu ey'amatooke, naye ng'eminwe egyo nga tugisiiseeko bwetyo bw'ejja okufaanagana. Ebeera mmere empoomu nnyo bw'onaaba ogiriddeko. N'oba ogenda kufumba kyamisana ng'oyagala kugiyiwamu buyiiya eminwe, era osobola okukola bw'otyo n'ogisiikako, gijja bawoomera bulungi nnyo. Bw'oba olina kakkedo n'okateekako. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.